etteeka lino lyendese teeka no kkulu nnyo nsaba muliwulize mu ddakiika 8 guno oba 9 bw'onaakitegeera kyengezezzaako kugamba n'okiteekera ddala mu nkola kigenda kukuyamba abantu bakwettanire obeeko n'ebirungi bye weetuusaako mu bulamu bwo. Etteeka lino baliyita pleasing personality. Omuntu ng'alina ekikula ekyeyunirwa. Omuntu ekikula ky'omuntu kisobola okusembeza mu bantu oba kiyinza okwongerayo. It is pleasing personality. Tulina abantu nga byonna omanyi okubikola, amagezi ogalina, byonna ebintu wabisomerera ne contacts ng'ozirira naye ng'ogamba lwaki ebyange tebitambula. Oba oli mwami oba oli mukyala ng'onoonya mubeezi ogenda okulaba nga buli ajja temukwatagana, alina waawuguka nti osobola okuzannya emirundi egisooka omuzungu kyayita playing character ne weefuula ky'otali, naye buli lw'owangala n'omuntu omuntu omutuufu muggwe amala n'avaayo. You cannot fake all the time. Pleasing personality. Osanyusa otya omuntu abeera atya nga ye muntu ye ddala. Ffenna tuli be tuli ddala era abantu kyekyo ekibeera mu bantu singa baba bakulabye. Wali otunuulidde omuntu olinga bwakutuuka mu maaso osekereza gwe wekka obwongo bwo buba bwalabadde omuntu ono ne bukwata obusimu obwo ne buteeka munda ne bumanya nti omuntu ono musanyufu. Ate ne mubeeramu abantu abaakulanga bakabyo ye bw'omusanga nga buli kaseera aba yeesise ng'era oyo n'omumanya nti wa bizibu bw'otuukawo n'ayogera bizibu kino bizibu abantu ne batandika n'okwewala. Abantu ebintu ebyo tebamanyi nti nno bibakosa. Pleasing personality ebeera etya? Omuntu ekikula kyo kikusembeza kitya mu bantu era kikujja mu kitya? Okusookera ddala omuntu alina engeri gy'asobola okukuyiga gwe gy'otamanyi. Waliwo omuzungu ekintu kyayita telepathy. Abantu basobola okutegeera kikyoli nga gwe tobabuulidde. Okugeza ayinza okuwulira eddoboozi lyo oyogera otya. Mulimu abantu nga babboggo. Omuntu ayinza okuwulira tone gy'oyogereramu n'amanya nti noono omuntu ayogera mukambwe wakisa nga tolina kirala kyonna kye waakoze. Oba ebintu bye tuba tukola omuntu n'atuula n'osituka oyogera n'omuntu n'akwata mu nsawo oyogera naye ali ku ssimu. Pleasing personality ekikufuula omuntu oli n'akutegeera. Kaakati gwe kyoli omuntu kye kimuteekamu n'akusoma n'amanya okudiiringa naawe. Ffenna bwe tutuuka mu bantu amasannyalaze agabalimu tuba twagatereka dda mu bwongo bwaffe. How people perceive you, it's your personality. Buli muntu lwakulowoozaako akulowoozaako atya. Muyige okusekereza, muyige okusanyukira ku balala, muyige nga tonnaba kubaako kintu ky'osaba muntu kusooka kumwagaliza naawe asobola okukwagaliza. That is pleasing personality. Naye bwe naakubuulira by'olina okukola nga sikubuulidde ebimu ku ebyo ebyonoona nja kuba sirina mulimu gwe nkoze. Biki ebyonoona? Mulimu empisa. Omanyi bino ebintu tetubisoma mu kibiina wabula ffe tutunuulira abakugu biki bye boogedde ne tujja ne tubibatuusaako. Ekisooka mulimu omuntu asaagirira nga tonaba kutandika kusaagirira na muntu sooka otegeere level yammwe ey'enkolagana mukomawa. Mulimu omuntu bwe mubanga mumanyigana ekimala ne mutuuka ne musaaga ng'akutegeera naye omuntu waakamulaba ddakiika emu otandise okusaagirira ekyo kyonoona. Manya tusaaga naye tukomawa era nsaaze naani?